oluvannyuma lw'ekirwadde kya Mukenenya okuddamu okutabukira bannayuganda, gavumenti eganye okutuula obutuuzi esazeewo okukolagana abakulembeze ab'ennono okulwanyisa ekirwadde kino. Bano batandikidde mu Bwakabaka bwa Buganda akawuka kano mwe kasinze okwegirisiza era nga ku mukolo guno ogwetabiddwamu abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda wamu ne gavumenti eya wakati Maama Nnaabagereka kwasinzidde okusaba abantu bonna okusooka okwekebeza nga tebannaba kutandika bufumbo wamu n'okufuna ezzadde. Singa kaweefube okulaba nga abaana tebafuna kawuka ka Mukenenya bakuba maama baabwe. Programu eno gye tuyita EMTCT eweebwa enkizo kijja kuyamba kinene nnyo okukendeeza okutambuza akawuka kano. Mu kiseera kye kimu ye minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako mu gavumenti eya wakati Sarah Acheng Opendi ajjukiza abantu mu Buganda okwewala okubeera n'emikwano emingi egiviiriddeko okusaasaanya obulwadde buno. Asabye abazadde okufaayo ku bavubuka nga babasomesa ku kabi akali mu kwetaba mu bikolwa eby'obukaba mu myaka emito kubanga obulwadde buzzeemu okutabaala naddala wano mu Buganda ate awali okumanyisibwa okw'amaanyi. Tusuubira nti bwe tukwatagana Nnaabagereka ajja tuyamba okutuuka ku bantu bonna wano mu Buganda okusobola okulaba nti tutuukiriza programu yaffe eno naddala okulaba nti abaana abazaalibwa bazaalibwa nga tebalina bulwadde obwa Mukenenya. Kaweefube ono Nnaabagereka gwagenda okutongoza mwenga abakulembeze mu Buganda mulina kumwongeramu maanyi olwo lwe tujja okufuna eggwanga eddungi ery'omu maaso. Minisita Opendi asabye Maama Nnaabagereka okuyambako mu nteekateeka eno gye batandise esobole okunnyikira mu bantu ba Ssaabasajja. Omukolo gwetabiddwako ebitongole ebikwatibwako ku bulwadde bwa siriimu, abakungu mu gavumenti ya Buganda n'eya wakati ssaako n'ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku bulwadde bwa siriimu. Lwanga William Katunda, WBS Television, Bulange Mengo.